Esther Asiimwe eriko abakozi ba Paalamenti 6 begguddeko emisango gy'obulyake n'obuli bw'enguzi nga bateeberezebwa okwezibika ensimbi za Uganda obuwumbi 27. Bano okuli akulira ebyamawulire mu Paalamenti Chris Obore, Adiro Daniel akulira ebyemirimu ku Paalamenti, Okema Leonard omuyambi ow'enjawulo mu woofiisi ya Sipiika, Rajabu Kaya Semaluulu akulira ebyokunoonyereza mu Paalamenti, Ituti Stella omuyambi mu Paalamenti, Otebate Vincent, Onena Richard ne Okwei Emmanuel. Abakozi bano 6 basookedde ku woofiisi ya Kaliisoliiso gye bajjiddwa oluvannyuma ewozesa abalyake n'abakenuzi ewandegeya mu Kampala. Baleeteddwa mu kkooti mu biseera by'amalya g'ekyemisana era nga baleeteddwa mu minibaasi ne bayingizibwa abasibe we basookera mu kkooti. Bagguddwako emisango 3 okuli obulyake n'obuli bw'enguzi, okufiiriza eggwanga nga bayita mu kubba ensimbi n'okukukusa n'okwoza mu nsimbi. 119 and 139 of the Anti-Money Laundering Act. The particulars are that Okema Leonard, Chris Obore, Adilo Daniel, Kaya Rajab Semaluulu, Otebata Vincent, and Murebe Methods during the period of January 2023 to April 2026 in Parliament of Uganda, while employed as the Executive Secretary, Office of the Speaker, Director of Communications and Public Affairs, Director of Human Resource, Principal Research Officer, Capacity Development Officer, all of Parliament of Uganda, and the Chief Executive Officer, Parliamentary Circle, you processed, approved, and received 10,893,071,150 shillings, knowing at the time of processing and receipt that the said funds were proceeds of crime. Omulamuzi Esther Asiimwe abaganya okubaako ne kye boogera mu kkooti ku misango egibagguddwako olw'ensonga nti ogumu ku misango gino ogw'okukukusa n'okwoza mu nsimbi gwa nnaggomola oguwulirwa kkooti nkulu yokka. Okusinziira ku mpaaba bano buli omu alina omusango gw'avunaanibwa kinnoomu nga Chris Aliko Obore avunaanibwa gwa kubba obuwumbi obusoba mu 5, Adiro Daniel ali ku gwa kubba obuwumbi obusukka mu 14, Rajabu Kaya obuwumbi 3, Etute Stella obuwumbi 2, Otebata Vincent obuwumbi 5. Aliko Obore, during the period of 2023 to May 2026 in Parliament of Uganda, while employed as a Director Communications and Public Affairs at Parliament of Uganda, stole 5,253,100,000 shillings only property of the employer to which you had access by virtue of your employment. Kyokka bano omusango ogubagatta gwe gw'okukukusa n'okwoza mu ssente obuwumbi obusoba mu 10 nga zino zaali za ssako ya Paalamenti era nga gwe guviiriddeko kkooti eno okubagaana okubeerako ne kye boogera ku misango egibavunaanibwa. Abamu ku bano bavunaanibwa omusango gw'okuggyayo ensimbi ne bazizza mu byabwe ne batazikozesa ekyo kye baaziggyirayo. Kigambibwa nti bano emisango gino baagizza wakati w'omwaka gwa 2023 ne 2026. Oludda oluwaabi nga luliko Acheo Deize, Jackson Alinda, Pius Kaweesi ne Rafael Kababi Kapali lutegeezezza nti okunoonyereza ku misango gino kukyagenda mu maaso era nga basabye omulamuzi okugira ng'ayongezaayo emisango gino. We pray that these persons be remanded, the matter be adjourned. Bannamateeka b'abawawaabirwa basabye kkooti okwongezaayo ebbanga ettono basobole okusabira abantu baabwe okweyimirirwa mu kkooti enkulu.
send her bail to us for purposes of preparing for bail applications. At the same time, I echo my brother's prayer that it should really be a short adjournment for us to, like this report to be produced before court again. Omulamuzi omusango agwongezezaayo okutuusa nga 7 omwezi guno ogw'omu 7 omwaka guno. Bano okukwatibwa kyava ku kunoonyereza kwa kalisoliso wa gavumenti kwe yakola ku bakozi ba paalamenti bano n'akizuula nga waliwo ensimbi ezaabulankanyizibwa nga zino awamu zisoba mu buwumbi 7 ng'ezimu zaayitanga ku akawunti zaabwe nga bakozesa ebifo byabwe ng'abakozi ba paalamenti ne babulankanya ensimbi ezo. Anet Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.